are leading. We are going to hospital. Chairperson Unato. Chairperson Unato. Mama, no one teacher, no kula di. Ono fuka di head teacher. Bobo ile tano jojangu na wotu leko mukoli hotel. Alo die tan. Mama, no one teacher, no kula di. Ono fuka di head teacher. Bobo ile tano jojangu na wotu leko mukoli hotel. From us. I want to campaign for that. And your leaders are coming for the training and they are going to be change agents. We expect better management in our school. I want to campaign for that. And your leaders are coming for the training and they are going to be change agents. We expect better management in our school. Mr. Kusoro Charles, Nayari Yao, Vice Chairperson Wayunato, Madam Stella Nambo. I want to campaign for that. And your leaders are coming for the training and they are going to be change agents. We expect better management in our school. Business and sustain it. Schools have come and gone. Your school won't go if your leader attends the conference tomorrow. Because you know how to make business. Schools. They are government-aided schools. Okay? Because if we front UPE, teachers will think like UPE, parents will think like UPE, everyone will think like UPE. Now our schools are a business. Look at such a school. This is a government-aided school. Who knew that such a government-aided school can pave? Who knew that you can have a solid building? Business and sustain it. Schools have come and gone. Your school won't go if your leader attends the conference tomorrow. Because you know how to make business. Schools. Schools. They are government-aided schools. Okay? Because if we front UPE, teachers will think like UPE, parents will think like UPE, everyone will think like UPE. Our schools are a business. Look at such a school. This is a government-aided school. Who knew that such a government-aided school can pave? Who knew that you can have a solid building? Business here. Teacher. But at least you are going to be led by the head teacher and deputy. Teacher. But at least you are going to be led by the head teacher and deputy. Because we are. Okay, just that. Lero tubadde Goma, era Goma tumaliriza
kakati okusinziira ku roadmap yaffe enkya tudda ku conference eno twagala twogere ne ba directors ne ba head teachers ne ba teachers abasobola kubanga papasi yaayo kulaga musomesa engeri gyeyagalira mulimu gwe tosobola kweyagalira mulimu nga tolina ssente tugenda musomesa tuwadde ndi class teacher wa P1 yange eyo ngifunamu ki ate nga tokoze bintu bicontradictinga na policy za government nga togobye baana tokoze naye P1 yeeyo twagala ogitunuulire nga business kubanga ekizibu kyetufunye abasomesa abatambula ku luguudo alaba omwana gwe yasomesanga oluusi no yali takola na bulungi nga yalina hardware esigaki obunene kimumalamu amaanyi nti kale labanze ninsaafunamu kintu kyonna naye tugenda kubasomesa nti what you are doing is a business tugenda basomesa nti ekyasa kye tulimu kati it is not just a calling but to live well and if you live well is to have what money tugenda kusomesa n'aba private in fact bandimisinze tulaba bulungi amasomero gajja ne gabeerawo ne gagwa tugenda kuwa techniques how do you build to last essomero lyona libeerawo for ages and ages nga bwolaba amasomero ga government tugenda basomesa how to create a positive school culture ebintu ebyo ebikumaking okuba different buli omu naaba nga akuyaayaanira ku katale kuba kye tulina ekirungi mu masomero ga government bonna abasomesa bali qualified abasomesa bamulaba they have the best methods kubanga we give them regular training naye ekiba making okuvaayo okwaka kubanga ndi teacher mu government school teacher mwavu kino ekyasa tetukyalina teacher mwavu era tosobola kikkiriza ti conference yaffe eri mu Calling Hotel ya mitwalo 5 naye basomesa bambuuziza bagenda kola ki kujja mugambye nti funa emitwalo gye 5 ojje tukusomese how to manage your business the P2 children seated before you is your business kubanga bwe tukeera ku makya Lydia oyambala n'ogenda ku Bukede TV omwami ono ayambala n'agenda gy'akolera noono mugagga agenda kusimba n'ababanka batuuse dda si kyekyo teri teacher agamba nti kanze ngende mu banka sijja genda mu P2 what does it mean your P2 class is your business tugenda kusomesa okweyagalira mu mulimu gwe tugenda kusomesa olabe nti it is business power kuba yembeera gye tulimu kati obwavu tebwogera obwavu toyogera teacher ajja kubeera munakuwavu forever so we are going to make her like her job how she's rich without contradicting the policies how she's rich without contradicting the policies kisaawo ekintu kino buli lwatuuka okutraining abasomesa banakuwavu buli kaseera bakubuulira bizibu okiraba ne tugamba n'olunaku luno katusooke ekintu kimu twali tulowoozeza nti community eyo gye tuyitamu bebazadde baffe era be batusupportinga mu business omanyi kyekitegeeza nga omukyalo oyo alina omwana wo mu class otuuse waatundira ebintu byo omuyonjeza naawe omuyigiriza obuyonjo olaba bwogenda okwatagana omwana tajja namujja mu ssomero bayitawo tugenda kusomesa environment management ofuna otya abaana mu ssomero ebyo batujja bisomesa naye kyeŋŋamba omuzadde oyo wammaddala anajja omwana mu ssomero lyo kubanga akulabye oza okoze eki kati twayagadde abasomesa bano baddizeeko abazadde buli kaseera abaana be bayonja ate abazadde eyo obwenti bamanyi nti naffe tusobola okukola ki okikola n'olwekyo twalowoozezza abasomesa baffe tuba moving closer to the community ate community yewulira voices zaffe oba okiraba kuba buli kaseera tucomplaininga naye community yewuliriza voices zaffe kati bwe tutuula jjukira bwe tukuŋŋanya waliwo bannabyabufuzi bajja kutwala ensonga zaffe bwe batwala ensonga zaffe ne bazisoosowaza there will be change in the teaching profession tumanyika seete entono n'ennyingi tosobola zipima seete entono n'ennyingi tokola ki kaakati omusaala ffe tetugamba twagala mungi twagala batuwa omusaala ogujja mu nkola yaffe oba okiraba kye tugamba nti tuzuukuka tusomesa abaana abato ensi teyinza kubeerawo nga tetulina gwegwe omusaala tegwe tusaba naye tetugala titwagala omusaala omungi twagala batusasula ekintu ekijja era kyova olaba nti neeyo degree program esikatidde
kuba abantu ddala tebasobola gisobola olw'omusaala gwe bakola ki naye gavumenti bwetusasula okusinziira ku kye tulina onetunuulira obuvunaanyizibwa bwaffe okiraba nega nti katulina okuapgradinga ekyo nekikonsidere ngaotongeza omusaala ensi ejja kutambula ki